Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Abagalwa abatulaba era batuwuliriza, ekyawandiikibwa kyaffe kigenda kuva mu Zabbuli ey'ekikumi nga kigamba nti weebaze Mukama gwe emmeeme yange na byonna ebiri mu nda yange, mwebaze erinnya lye ettukuvu. Njigamu ki? Ekyawandiikibwa ekyo kitegeeza nti ebiseera ebisinga tugenda ne tufuna okwemulugunya. Ne tubeera nga twemulugunya bwemulugunya naye nga Katonda byatukolera bye bingi. Ne Katonda waffe ne tutamwebaza. Atubeererawo essaawa yonna, atubeererawo mu buli kaseera konna. Ne Mukama Katonda waffe ne tutamwebaza ne tubeera nga twemulugunya bwemulugunya. N'olwekyawandiikibwa ekyo, amannya gange Mumbejja Nakalema Prose, Sinza Makindye City Church. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Omwagalwa omulungi wasuza otya? Mukama nga mukulu, nga mulungi, Mukama nga wakisa, akyakukuumye nange nga tuli balamu n'okuyita mu kiro. Mukama nga mulungi, tusaanye nno okutendereza erinnya lye bulijjo. Muganda wange, kijjukirenga buli wookera ku makya ng'okyassa omukka ogw'obulamu, tegeera nti Mukama akwadde omukisa ogwokubiri okwongera okumuweereza. Puroguramu yaffe Nganzi, ensulo ey'oku makya. Puroguramu eno ebeerako bulijjo ssaawa 12 ez'oku makya ku 3 ABN TV. Olunaku olwaleero nze ayogerako naye Mukama gw'atumye okugabana ebigambo ebirungi ebiva ku ntebe ey'okusaasira. Nze Kato Derrick Ssebunjo era nga ndi muweereza wa Mukama nga mpeerereza mu kkanisa eya Kampala Central Church, Seventh Adventist Church, era nga mpeereza nk'omukadde era wamu n'okubeera omusomesa w'abaana. Ebigambo bye ngenda okwogera leero bitukwatako ffenna, kubanga ffenna abali wano Mukama yatuwa ekisinga okuba ekikulu ekyokulera abaana. Nyiza okuba nga gw'obazaala oba nga si gw'okola ki, si gw'obazaala. Kati ombeeke twebaze Mukama. Kitaffe omwagalwa, tukwebaza kubanga watuwa obuvunaanyizibwa obukulu ffe okulera abantu gwe bwe watonda, gwe wateekawo mu nsi muno, abaana bato nga tubalaga ekkubo ly'ogaanidde okutambuliramu. Kitaffe omwagalwa, tuwa amagezi n'okutegeera bulijjo nga tulera abaana bano, nga tubalaga ky'ogaanidde okukola, nga tubalaga tubasongera Kristo ng'omulokozi w'obulamu bwabwe. Era bw'oliba nga Kitaffe okomyewo, abaana bano tubanjule mu maaso go, ffenna nga twekoleddwamu okuyita mu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogugamba nti ekisingayo obulungi
ky'oyinza okukola, ekisingayo obulungi ky'oyinza okukola. Oyinza okwebuuza nti kiki, nga bingi byetugwanidde okukola ate byonna nga Mukama akola ki, atubanja. Byetugwanidde okukola nga birungi nga bingi. Naye enkya ya leero tugenda kwogera ku kulaga abaana abato ekkubo lye bagwanidde okutambuliramu. Njagala okutwala omukisa guno nyo okwebaza abasomesa b'abaana mu masomero gaffe eyo ne mu kkanisa, mu makanisa gaffe ne ku byalo ne mu maka. Buli muntu yenna akoze ekitundu kye okulaba ng'oteekateeka omwana omuto ono okubeera omutuuze omulungi mu nsi muno, ate n'oyongerako n'okumuteekateeka olw'obwakabaka obugenda okujja. Mukama akuwa omukisa, Mukama akuwa omukisa. Omwana oyo gw'okoze njagala okukutegeeza okuzzaamu amaanyi nti amaanyi g'otaddemu tegagenda kufiira bwereere, kubanga omwana oyo ne bw'aliba nga yeesittadde mu maaso eyo ng'akuze, era omwoyo alimulumiriza n'amukomyawo mu kisebo kya Mukama. Kati mikwano gyange nja basaba ffenna tubikkuliramu bayibuli zaffe. Tugenda kuyiga, tugenda kusoma ekyawandiikibwa ekiri mu Timoseewo ekyokubiri, olunyiriri olwokusatu. Timoseewo ekyokubiri essula eyokusatu olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano. Timoseewo ekyokubiri essula eyokusatu olunyiriri olw'ekkumi n'ettaano. Era lugamba nti era ng'okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okugeziwaza okuyingira mu bulokovu olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu. Anziremu nti era ng'okuva mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okugeziwaza okuyingira mu kukkiriza mu bulokovu olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu. Nja basaba, simanyi oba mufuna ku budde mukwano gwange n'otambulako, wali ogenzeeko mu ttundiro ly'ebitabo wonna, oba wano oba ewantu yonna yonna wabweru eyo. Bw'oligenda mu ttundiro ly'ebitabo ojja kusangayo ebitabo bingi ebyogera ku miramwa egy'enkuza y'abaana, ate ng'ebimu mulimu amagezi ag'omugaso. Gamba ebitabo ebyogera ku ndiisa ku bakyala nga bali embuto, endabirira y'embuto ezo. Mujja kusanga ebitabo ebyogera kuba enzaala y'abaana, abaana bayinza kuzaalibwa batya, ne bateekebwa wano nga bakyali ba bebi, endwadde ez'okwewala. Ebitabo ebyogera ku wano ku baana okubagonjula nga bazaaliddwa, mmere ki gye balina okulya, bye balina okunywa, bannyaabwe balina kweyisa batya. Tugenze bakoze batuuse okukola ki, stages baziyiseemu awo, balina kujjanjabwa ddi, okugemwa, bagenze mu ssomero, balina kusoma ki, balina kusomera wa, bandikoze batya, bandiyambadde batya, bandikoze batya. Kalonda yenna yenna oyo. Abantu baffe wano, abantu bawandiise ebitabo nkomoleetu, ebisinga mubisomyeko n'ebirala temunnabiraba, naye nga gye biri biki bingi. Naye muganda wange njala okukutegeeza ekisingayo okubeera ekikulu, ate n'obulungi ky'oyinza okukolera omwana, oba gw'omuzaala oba si gw'omuzaala, omulera bulezi, mwana wa ssenga, mwana wa anti, mwana wa muganda wange, mwana namwadoputinga, twamuleeta mu famire ne tumukuza. Ebintu ebyo byonna bisangibwa mu bigambo Pawulo bye yali awandiikira omukulembeze w'ekkanisa. Yali muvubuka muto, Timoseewo. Era bw'osoma ekitabo ekyo ojja kukola ki? Ojja kulaba ebigambo byonna byonna Pawulo bye yakola ki? Bye yawandiika ng'agezaako okuwabula omuvubuka ono omuto. Omanyi obwongo obuto obw'abaana no bwetaaga okusikirizibwa okusingayo okuba okulungi. Abaana beetaaga n'okulowooza okulungi. Abaana bano beetaaga okuyamba okwettanira ekigambo kya Katonda nga bakyali bato.
waliwo ekintu ekisinga okunnuma nze oba mwali mukigenderedde bw'otuula ku TV oba n'olaba abantu aboogera bw'otunuulira abaana abato tutawaanya abaana abakuba babba ensawo z'abantu ku streeti tudde mu takisi n'asika essimu bafumita abantu ebiso bw'otunuulira abaana bano abakola ebyambyone byonna emmotoka z'abantu bakoze eki bakola effujjo lyonna bakwata abakazi abaana bano babazaalibwa omuntu yatwala obuvunaanyizibwa neyetikka olubuto olwo okumala emyezi 9 era ne bateekateeka ne bagenda mu ddwaliro ne bazaala omwana oyo ne bamulera n'amuyonsa abamu n'ayonsa omwana oyo n'ekyo ekyabaawo omuntu ono teyakola buvunaanyizibwa bwe ekiseera ekimu teyakola buvunaanyizibwa bwe waki omwana ono yayonooneka n'ava mu kubeera omwana omulungi yasanyukibwa buli omu ng'azaalibwa nayonooneka nti ate kati emuyaga tukola ki gwe tulina wali obuzibu ekisookera ddala abaana bano oluusi bwe twabazaala twabakuluusanya ate mu kifo ky'obasikiriza n'okubaagazisa embeera n'okubalaga nti no Mukama ye Katonda waabwe tubazadde ate tubayisa mu mbeera etali nnungi abaana bano tetubayigiriza ekigambo kya Katonda ate ne tulina n'abakristaayo muffe nga twazaala abaana naye nga tutanidde kuyiga nabo ekigambo kya Katonda tukeera ku makya ne tutula ne tuyiga akasimuka ne tuyiga lesoni olw'eggulo ekiro ne twebaka ffe tuli basomesa b'abaana nga bwe nabategeeza naye oluusi kitwennyamiza nti tugenda ne tusinkana ku sabbiiti omwana najja ne lesoni nga nkalu nga bwe yagenda nayo era bwakomawo nayo n'amalako kwota naye muzadde we nga yasinga okuba mu bantu abawa ebirowoozo mu kkanisa mu lesoni ng'akwata kifo kya ku mwanjo kakati omwana oyo oluusi tubeera neteekateeka ez'enjawulo twagala okutambulako n'abaana okuyiga obutonde bwa Mukama okukola ki naye nga muzadde takola ki nga tassaayo birowoozo omwana nga tamuwadde mukisa kwongera kutegeera Mukama Katonda ono omuzadde gwakola ki gwamanyi omuzadde oyo abeera ekigambo kyenyinza okukozesa saagala kukozesa lulimi lubi naye kyenyinza okugamba nti aba yeefaako yekka era si kirungi abaana abato basikirizibwa nnyo ekisookera ddala bye tukola tulina abazadde muffe abayinza okubeera nga tutambula mu ngeri etali ki nungi abaana nga balaba ne bw'oli mutegeeza obulungi bwa Katonda nga tabulaba mu ggwe tagenda kukola ki kubanga gwe gw'alaba nga Katonda w'oku nsi tagenda kutegeera Katonda agenda mutegeera ng'asinziira ku ggwe n'abantu abamwetoolodde bwe tukuliza abaana baffe embeera nnungi basikirizibwa ebintu bye balaba kakati abaana batutte okukulira mu mbeera etali ki nungi era bagenda kukola ki kukula nga bwonoonefu kubanga embeera ebeetoolodde egenda basikiriza okubatwala mu kukola ki mu kwonoona obwongo bw'abaana buba bugonvu nnyo 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 nga bw'olaba obw'ekifaliso oba kisipongi abaana obwongo bwabwe buba bukwata okuva ddala nga bakatondebwa mu lubuto bye tukola bye twogera enneeyisa yaffe bye tuteeka mibiri gyaffe obwongo bwabwe nga bukola ki nga bulikoodinga era emirundi egisinga okuba emingi abaana batera okufaanana bazadde baabwe kye bali oba n'embeera ekola ki ebeetoolodde kubanga obwongo bwabwe kye bukuze bulaba kakati abantu abakulu nga bagezaako okusiitaana okuyiga ennimi empya biraba ne tuddeyo mu masomero twagala okuyiga olulimi luno tubeere nga tujja mu mbeera tukoze tutya ate kikwewuunyisa nti abaana bato bubakola ki bubayiga mangu omwana omuto omukwate omuteeka awo ajja kuyiga olulimi olwo alwogere ate nga si lulimi lwe lunnansi ajja tutegeera bakwata mangu kiyinzaako okubagirayo bayiga mangu obwongo bwabwe bubeera buggule obwongo bwabwe buba buli kiseera bukola ki
busika buli kimu kyonna kyonna ekiyita mu maaso babeera mu kuyiga. Era n'omuwandiisi wange essuula ya 22 olunyiriro omukaaga yatutegeeza nti okusikirizibwa okukoleddwa ku bwongo bw'omwana kuyinza okuwangaala obulamu bwe bwonna. Ezo Sulemaani naye yabiwandiika nti omwana kyomutadde ku bwongo, nga bwe mbategeeza kyomutadde ku bwongo bwe kiyinza okubeera okwo obulamu bwe buki bwonna. Kubanga bw'osomanga essuula ya 22 olunyiriro omukaaga lugamba nti manyiiza omwana omuto mu kkubo erimugwanidde okutambuliramu, awo newankubadde nga mukadde talirivaamu. Njagala kukoowoola muganda wange nti omwana omuto funayo akadde oyogereko naye ku bulungi bwa Mukama. Funayo akadde muyigeko naye, funayo akadde otambuleko naye, alabe ebitonde bya Mukama ebirungi bye yakola. Alabe ku bimuli, ku binyonyi. Funayo akadde ogendeko naye, olwakuba nti kati si amalwaliro galina ebizibu. Mutambuleko naye mugende mulambule ku bantu. Covid ng'akendedde, musabire ku bantu, muzeemu ku bantu amaanyi naye. Funayo akadde naye otule wansi muyige naye ekigambo kya Mukama buli lunaku. Funayo akadde naye, funayo akadde n'omwana ono mubuulirire. Bazzemu okusoma, yes, n'okusoma kulungi nnyo, naye ate si kwe kwenkomeredde. Abaana beetaaga okufuna okuyigirizibwa nga kuli balanced, nga kwenkanankana. Beetaaga amagezi, ekisinga okuba ekikulu beetaaga amagezi ga Katonda. Amagezi ga Katonda tuyinza okugattako na bino amagezi gano agaffe ge bafuna okuva mu classroom. Nago malungi kubanga gabateekateeka okubeera abatuuze abalungi ku nsi. Naye ate Mukama waffe olw'okuba nti agenda kudda ffenna atwale mu ggulu, tulina okwongera okuteekateeka omwana ono okubeera candidate. Twagala abeere candidate mu nsi wano, naye ate twagala abeere candidate obwakabaka bwa Katonda obugenda okukola ki? Okujja. Ekyo nakyo kikulu mikwano gyange. Waliwo research yakolebwa mu nsi ya America eraga nti ekitundu kimu kyakubiri eky'abaana bakkiriza Yesu ng'omulokozi waabwe ku myaka 13. Era abaana 2 ku 3 balokoka nga tebanaweza myaka 18. Naffe abali wanange nzikira twakkiriza Mukama ng'omulokozi waffe etubatizibwa mu nga myaka 12, 12 gwali mwaka nduuza gwa 976 nga tukyali baana bato. Naye era okuva ku olwo tubadde mabega. So abaana era na wano abaana bano temubagaya nti omwana nga akyali muto. Sigenda omwana talina kubatizibwa nga akyali muto. Omwana wange waki saagala nedda nja muteekateeka nga ayongedde okukulamu. Omwana wange saagala abeere musumba. Omwana wange saagala abeere muweereza mu kanisa. Njagala abeere pilot, njagala abeere doctor. Yes, byonna bikulu. Naye ate omwana ono naye alina calling eyiye. Oyagala abeere kino naye Mukama ayagala abeere ki? Omwana ayinza okubeera nga doctor naye era n'asigala nga abuulira enjiri nga bw'alongoosa abantu. Kino kikulu. Omwana ayinza okubeera pilot n'abuusa ennyonyi naye nga era bw'akola ki? Bw'agenda ayogera ku bulungi bwa Mukama, bw'asinkana banneeyo. Omwana ayinza okukola omulimu gwa Mukama, kyengeza okubategeeza ng'akola profession ye gy'alimu. So nga ate era ayinza n'okubeera gye bayita mainstream, n'aweereza Mukama ng'omusumba, n'aweereza Mukama nga evangelist. Omwana asobolera ddala. Naye ate ng'omwana oyo yayitibwa nga muto. Abaana bwe babeera nga tebayigirizibwa bintu by'omu ggulu, njagala obbategeeza mikwano gyange nti Sitaani ye ali mu kaweefube ow'okubazimbamu emisingi egikontana n'ennono z'enjiri. Era tulina obuzibu bwe tusanze nti ne mu kkanisa yaffe tulina abaana nga baakola ki? Sijagamba nti baabula, naye mu butuufu nga bw'obalaba nga Mukama alizza biki? Bibye. Kubanga tetwafaayo kubayigiriza Mukama kyayagala. Kakati ye Sitaani olw'okuba nti ba agenti tebeebase
bo nga batandika obateekamu bye bakola ki bye baagala. Kakati oluusi tugenda okwagala okuzuukuka okukola ekitundu kye twandikoze naye nno mu bwesigwa nga budde bukoze ki nga buyise nga bukedde nga tekikyasoboka. Naye ate era wabeerawo omukisa nti Mukama era asigala ng'akola ki ng'akola mu bulamu bw'ono omwana era buba tebunnayita teri budde buyise era obudde buba bukyakola ki bukyali nti omwana ne wabanga ayonoonese okutuuka ku ddaala erisembayo era Mukama asigala ng'akola ki omwoyo ng'amulumiriza. Mukama asigala kubanga ono mwana wa Mukama asigala ng'akola mu bulamu bwe. Oba oli awo singa naffe tufaayo nnyo ne tusabira omwana ono, oba oli awo ne tumusiibira, oba oli awo ne twogerako naye ne tumulaga okwagala. Oluusi ekisinga n'okuba ekikulu ennyo abaana bano nti tetulaga kwagala, tukwogerako ne tukola ki ne tukulaga ne tumulaga ne tumusaasira ne tumuwa ebbugumu. Osanga abaana bano abantu bona teri Katonda muntu gwe yatonda nga mubi, abantu bonna Katonda yabatonda nga balungi, naye embeera ezibeetolodde ze zikola ki ze zibataagula wezimala obatamulabe babataagulataagula ne bafuuka abantu abaki ababi. N'abantu nze nkirabyeko tutera okubeera n'abavubuka abayaga we tusula wali eri we tusula waliwo tulina ababbi bangi ate bali wonna, naye abavubuka abo bwetwogera nabo bulungi twogera nabo bulungi ne munyumya nabo ne mukola ki bw'oba olinayo n'omuwa akantu n'omuwaka olugoye tayinza kukwata ku mmotoka yo, tayinza kukwata ku kintu kyonna kyonna. Ne bw'obanga otambula ekiro n'obasanga era obayitamu bagaya musumba oyo musumba era ogenda okukkirira bwoti ogenda okuwulira nti balina gwe bakoze eki gwe banyaze eyakoze naye ate nga gwe wayiseewo ne bakola ki nga batudde mu kikugulu kyabwe n'okutunuulira. Kati nze ninalowooza nti abaana bano eno kyemanyi nti oba bw'obalaga okwagala nabo bajja kukola ki bajja kuddiza okwagala, bw'obalaga okusaasira bajja kuddiza okusaasira, bw'obagabirira nabo bajja kukola ki bw'obategeeza ku Mukama n'obanyumiza bajja bamutegeera mwoyo aba akola mu bulamu bwabwe, mwoyo aba teyeebase. Njalo bategeeza mukwano gwange nti wali kadde kakusuulirira bwe kituuka mu kubangula omwana naddala mu by'omwoyo, kubanga ensi ekoze ekkobaane ey'okwawula abaana Katonda. Ensi mugiraba kati bagenda kuggulawo, abantu beesonga lockdown bagenda giggulawo, abantu bagenda kutandika kuddayo mabaala ebibeera mu mabaala mu biwulire ebibeerayo, abaana banywa omwenge ne batamiira, abaana baffe ne boononekerayo obeerayo obumenyi bw'amateeka bwonna obusinga okubo. Kati ensi yo yeesunze okukola ki okukola buli fujjo lyonna ku ki ku baana baffe. Kakati naffe twenyigire mu kaweefube okukola ki okwongera okuteekateeka abaana baffe, okwongera okubawonga eri Mukama, okwongera okubasabira, okwongera okuyiga nabo ekigambo kya Mukama, okwongera okubalaga okusaasira kwa Katonda n'okwagala, okwongera okubatunuuliza Mukama Katonda waffe nga Kristo waabwe, Katonda waabwe yabafiirira n'akola ki n'abalokola. Timoseewo yakula okufuuka omukulembeze w'ekkanisa omulungi kubanga yateekebwateekebwa. Singa teyatendekebwa kuwa kitiibwa kigambo kya Katonda ng'omwana kyandibadde kyeyoleka mu lwatu, Pawulo teyandimwandikidde ebbaluwa n'emu, kubanga ebbaluwa muzira ya Pawulo zeewandiika eryani eri Timoseewo esomako mu ndagaano empya mu Bayibuli teyandiwandiise. Naye Pawulo yagenda okutundya Timoseewo ng'amulamu omuki omulamwa, mwana muto naye nga mwana muteeketeeke bulungi okubeera omuki okubeera omuyigiriza, okubeera omuweereza wa Mukama, okubeera omusumba, okubeera omukadde, okubeera omudinkoni, okubeera departmental, okubeera evangelist, okubeera omukulembeze obulungi mu famire maka ge nga awa ekitiibwa mukyala we n'abaana n'abantu b'okumirirwa ne mu kkanisa yonna ne gy'akolera emirimu gye. Omuntu oyo ye muntu omuki omuteeketeeke, omwana omuto nga Timoseewo. Njagala okubategeeza mukwano gwange ekintu ekisingira ddala
obulungi eri omwana kwe kumuyunga ku Katonda we, kubanga ffe abaana si baffe, ffe tuli mikutu bukutu, ffe tuli bawanika ba Mukama. Abaana batuyita mu buyisi, baana ba Mukama. Abaana bano singa bategeera Katonda n'ekigambo kya Katonda kisingayo okuba ekikulu. Bwe obaayo abaana oba abazzukulu mu bulamu bwo okulidde ku myaka, bawe ekisingayo okuba ekirungi eky'omukisa. Abaana bano ng'obakubiriza okumanya ekigambo kya Katonda. Omwana batalina Bayibuli, mukulire Bayibuli. Ate omugulira Bayibuli abantu bakulu gyatagenda kusoma. Bayibuli z'abaana gye ziri ate nga si za bbeeyi. Mugulire Bayibuli ennungi gy'ayinza okusoma n'akola ki? N'ategeera. Mugulire lesoni ye gy'ayinza okuyiga n'ategeera. Ate bw'omubimugulira yiga naye, bw'ofunayo kadde tuula naye muyige, omunnyonnyole, akubuuza ebibuuzo omuddemu, nawe omubuuza ebibuuzo akuddemu, mutambulire wamu. Olwo oba okola ki? Oteekateeka omwana oyo. Kijja tunakuwaza nnyo bwe tuligenda mu bakabaka obw'omu ggulu ne tutuula ku mmeeza ng'eno. Mami otudde wano, dadi otudde wano, wazaala abaana 3, 2, 3, 4 naye ng'emmeeza zonna nkalu. Wazaala abaana 2, 3, 4 naye ng'emmeeza 2 nkalu. Abaana tebaakola ki? Nga tebalokolebwa. Kijja tunakuwaza nnyo. Kijja tunakuwaza nnyo nga tuli ne mu nsi muno. Abaana baffe ogenda ne bafiira mu kibi. Ne bafa ne baziikibwa ne mu ttaka. Kubanga omwana bamukutte ng'akola ki? Ng'abba. Kubanga omwana we bamukutte ng'akola ki? Ne bamusiba mu kkomera. N'obeera ku nsi gwe ng'oli ku nsi kuno naye ng'omwana we bamusiba mu kkomera, oyinza okubeera omusanyufu? Toyinza kubeera. Ne Mukama waffe naye takola ki? Tekimusanyusa naye anakuwala. So mikwano gyange mbeegayiridde tunyiikirenga okukola ki? Okuteekateeka abaana baffe. Njagala obbakoowoola nti abaana Katonda be yatuwa abo baana birabo bya Mukama era agenda batubanja ku lunaku luli. Katonda okwebaza. Katonda waffe twagala okwebaza olw'ebirabo by'abaana bye batuwa. Abaana batwetoolodde, abaana ku mirirwano gyaffe n'abaana bonna. Era Kitaffe tusaasire bulijjo tuyigirize nga twongera otuteekateeka abaana bo okubeera abatuuze abalungi mu nsi muno, nnyo okusingira ddala obulamu obutaggwaawo. Era Kitaffe bw'oliba ng'okomyewo n'obatusaba tubakwanjulire nti ebyo ebirabo bye wakola ki? Bye watukwasa era balokoleddwa kuyita mu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.